Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Gumsawo laba ekintu kyogamba olimba oya nti yakulinda n'omaliriza oyo mwana myaka ena ng'asoma ng'alinze naye ng'alya ayerira bulungi andi kati kintu kyenkulaga omusango guba luddawa ekyo si kizibu era abasajja agamba simanyi abasajja tebagumiikiriza omusajja ate akirina mu buzibu era ekibadde kimuleeta mubeere mwembi kulya kati omuwadde era we ne bwe wandimaze emyaka 10 n'egi yandisigadde alya omusajja takirina yagamba taatawo ne wakumpa nsasule school fees nsobola singa mbeera ngakola ki nga nkulya tukwaniriza leero lwamukaaga tukebaza okuba nga otwegaseeko gyosozera okuba nga olaba Lugonvu's Show. Dr. Aida Nasolo, mukwano gwammwe gwe ndi naye olwaleero, mukwano gw'abaami, mukwano gw'abakyala. Leero simanyi bye tugenda kwogerako nze naawe naye mu studios mwali agenda kubanga yeeyanjula bw'amaliriza tutandikirawo. Sooka obuze Munnayuganda okulaba nno yakuwuliriza. Mbaaniriza nnyo ku Lugonvu's Show lwaleero. Njagala okubebaza okutwagala okwagala Lugonvu's Show, kwagala musawo n'okutukkiririzaamu. Lumu yagambye omusawo engeri gy'annyonnyola tuyinza butamukiririzaamu. Oli n'akwagala okuva ku olwo n'akukkiririzaamu n'awonerawo. Mukulu ali Atlanta erinnya sijja dyogera nayogeddeko naye Lusenanga nti lisawo lyange gye liriko nze nga omanya omuntu okumuwulira nga ali singo alina ye nze musawo kankubuulire era kati olina okufuna security si buli mukazi ajja gy'oli nti ddala azze kumujjanjaba waliwo abaleeta obusungu kati nkimanyi mu maka mangi mulimu nga ekisawo ekyo gendera ddala kikuwase bamatira yambuza kisawo kyange kikya erisawo lyange yali akwita lisawo lye erisawo lyange gye liriko nze naga owulira ddala muli abavubuka abato abakadde neze ndiwo bayirawo mubiri gwe nno bankomesawo Mr. Lugomba akuyirawo mubiri ku kizibu kyo n'atoba naawe n'ogamba musawo paka nga tuggusizza ekizibu ekyo oyinza obutambula Kampala n'emirirwano n'otamusanga nebigaana kati lwaki tebanjagala bantu nga basuubiza obbayirawo mubiri okitegeera yes why ekibuuzo kati kireke kibaleke leero tugenda kwogera ekibuuzo kiki kibadde kikyanyumira wamma kyandibadde kya buvunaanyizibwa gwe ng'omusawo omusajja okuwasa omukazi n'amuteeka ewaka n'amukuba n'embaga n'okwanjula nga akunakombya naye ate kati omukwano guno badde manyi tugubeera ffenna just kunyumirwa era nali badde advise nga afumbo singa mubeera mu byo mukwano ne guggwawo mwawukane yes temuli baaluganda ekibagatta mukwano bwe guggwawo yes mugende mwete kubanga ekyakujjiwa maama wo ne taatawo osisinkana omuntu tukiyita emotion ng'omuntu olaba Mr. Lugonvu n'osanyuka nga ye omwami wange ono omwami wo naye akulala ngamba ekikyala kyange kino eyo feeling tuggwera eri mu nsonga eri kati oba totuuka omukwano gubeera incomplete kubanga ate eyo yentikko ye climax of everything. Waliwo omwami gwe mmanyi yagwa kabenje yali avuga trailer n'agwa kabenje n'astopping okufunctioning omugongo gwamenyeka kati oba simanyi bwe gwakosa bitundu bya busajja bwe n'abanga takya functioning takyalina kyasobola kukola naye bamaze kati emyaka giringa 2 n'omukazi akyali waka kubanga baali beeyagala naye omukazi agenda ebbali ne badigida nazza omukkuto omukyala agenda ne naye bali omwami wa naye ate abakyala kizibwa nti
agenda ne balya nazza omukkuto just eri agendayo kulya buli naye n'omwami anti kimuluma gwe okubeera nga mukyala wo mutunuulira bwetyo nga tulina kwosobola kukola obulwadde obwo buluma nze buli lunaku nagambe abamanyi gesajja n'abongedde mu ssaala zange omusajja kimuluma okutunuulira mukazi we n'agamba sirina kyensobola kukola nali ndi waka n'omwami wange ssaawa nga 4 ez'ekiro ng'omuntu akuba nengamba nno natamanyi nti nnekiro budde at least nange mba mpumuddeko omusajja n'akuba essimu emirundi nga 7 nengamba ndi ba emergency nga mukwate ayinza obba alina ekizibu nga mukwata nga musawo olwowiddeko abantu abeewa obutwa nti nabawulira ku musawo ngenda kwewa obutwa nti kiki nti musawo ngenda kwewa obutwa oba ye mugulawo saameke wandegeya nti ogulawe mu kitundu nti banna obudde tebugenda kukyanda aba tebugenda kukya bugenda kukyanga ne wadde obutwa nti lwaki nti musawo omanyi okubeera ne mukyala wange neyeyambula n'atula ku buliri ntaka n'atagiramu na bw'ati akunakookonya n'agamba musawo nebuzabuzaawo nenkuba essimu nenkwata ebisenge nenkwata ebisubi n'agaana omukyala n'agamba yangu wamaze okunaaba omukyala nno yeetala mu kisenge omwami n'aganzijja agenda okujja atudde ku buliri ntakaagaanye omwami mugamba kiki ntakaagaanye ziwera ssaawa 3 4 omwana yatuuse ssaawa 1 yanaabye mu kitundu ali ku buliri 4 5 6 kati kwe kujja esimu nagamba kanfulume nkubire dokitolo gwenda bamusomesa nagamba sawo ngenda kwetta lwekyo kubanga siyinza kutunuulira omwana yeyambudde asuza ali bwereere nsuze mu buliri nga sirina kyenkoze mpulira nga njagala kujja mu bulamu bwensi eno kubanga ekiswalo ekisooka tonyumirwa kati kunsimba nkolako ki ne mugamba sooka okkakkane bibaawo nagamba sawo olwomulabyeko mugamba mbadde manyi betukolako nagamba naye nze ngenda kwewa obutwa nveewo kubanga sikyagasa omwana agenda njogera ku mwana wa university ebisajja tekimala weekend ene wedde nga mwana wa university yazze ku osomba ng'okimanyi tokola system yeka yali yeerobye yeekyanga bwekyanze kati mutegeere yange system bulijjo yawoninga dda morning erections nga takyafuna naye ng'akyali mu muzannyo kati nga bw'agenda kuba n'abakadde dakiika 2 ndowooza gamba lwakuba kino kikadde abakadde abaliwo abakyala abakuze bagamba abakyala abakuze balina emyaka yabatuukira nga nyama yaalwo akamula takyalina bizibu bulijjo yamanyiira nti eno nyama ekuze ndowooza appetite ki ntono ku luno yeepika agamba waaye nange kanfuneyo akato ettooke bbo bevundirya omuwala ng'alya ssente naye tajja zirya kajje nange mulage omwana ssente aziridde tolina kyolazeewo manya ngamba ssente zange ogenda okulaba nga omukyala azitutte kibitigula ate akuleetedde omukyala yambe tabiriiko nagamba naye kiki agane nkomugamba omanyi ate nabadde kati ate omanyi kasooke nfulumeko ng'akubira omusawo agenda okukomawo nti omaliriza madde ate nakuma ate manya nti kiri bwekityo ngenda okukubira omusawo sidda oddamu kuwulira kasimu nti owaye namunyako ogalawo sumuzo binjera wansawo mu jjinja eriri ku mulyango nfubutuka nebikira ye lwaki teyakwata simu nagira neyekubira nagaye ani afudde atya ensi erimu ebizibu naye omwami teyalituuseko ekyo kizibu kale waliwadde okugulu n'olwala omukono naye nosigazaawo kati sente newezikuggwako naye ng'olina amagye wali watambula gusirika busirisi obeera omaze because omwami oyo yagamba musawo leka eziga ly'omusajja musawo ngenda tonyeza eziga ng'atuuse nemugamba musawo nakubidde essimu ng'ezziga limpitamu nga siraba nga nengezaako misawo kati nno kankubireko nali mmeze Viagra negaana Viagra mpeke embi era mbalabulayo baffe abalugongo mpeko ezo empeke waliwo bayita tojja kulya zange ezo empeke no sinungi zina side effects because Viagra those drugs act on the heart. They are cardiovascular drugs. The overpumping of the heart to omusaayi gusobola okukuba ennyo. Yes, kati siba kirungi kuzikola ki? Era ekuvaamu olwo. Kati ayo kabula jazzi kozesa kuno yamugamba ssebo zanyira ku mulala.
n'ogimira mutima ne gukukuba naye nga n'olyoka n'okanula eriiso. Abalayi baffe leero tugenda kwogera ku pain. Pain si twayogera ku pain ya testicles. What causes pain? Endwadde za testicles. Tugenda kwogera pain mu ndira ez'abaami. Twaba actually abakyala natusonyiwa naye mube tuddako nga tuvudde ku baami. Abaami bano balina okumanya. Omanyi endwadde z'abakyala abantu bangi bazisomesaako by the way. Naye abaami endwadde zaabwe bantu bazineglectinga. N'abasawo bangi bazineglectinga. Kati nga ffe abeewaayo okuyirawo abasajja omubiri. Kansookere ku baami tudde ku bakyala. Abaami balumizibwa batya mu ndira? Abaami endira kyeki? Endira tugiyita pelvic region. Between the navel, omukundi, and the groin. Groin mu mpataanya. Groin yempataanya wano. Awokute. Between the penis and the mukundi. Penis eba wansi. Penis eba wansi. Penis we tuyitawo pubic area. Mu Luganda kibayita ekinyi. Ekinyi sikimanyi. Ne Muganda oyo Masaka nayo ekinyi. Tomanyi ekinyi? Ekinyi sikimanyi. Naye kyemmanyi eno tugiyita pubis. Sokolindeko tufune abamanyi bino ebintu bisome nga tubimanyi bulungi. Tubisome musawo. Kati wali amanyi ekinyi kati gwe tuganda tumanyi ekinyi. Omusajja gwensinga okumanya amanyi ekinyi katubulire kyeki. Ekinyi wakati w'ekkundi. Wakati pubic region yeno wano, then n'omukundi. Makkati awo ye pelvic region gye tuyita. Mukama wange. Sebo. Ndi kumpewo mu kaseera kano. Naye nsaba kunyinyonnyola ekinyi kye kitya. Ekinyi weewo mu kifo ky'awamera awamera mabira. Sebo. Awo okuva ku kkundi awo. Ng'okkakkana bw'oti. Kyekinyi. N'omusajja aba n'ekinyi. Kitera kuwulikika nnyo ku sayidi y'omukyala. Bye mpulira nti yamukutte ku kinyi. Nkusiibudde. Amina. Kati kyekyo ky'abasajja. Zomanyi nkolera ku facts. Tewali kuteebereza. From the kundi. Tukinyi. Tukinyi kinyi abagambi wamera gundi. Ati baida kinyonde bulungi nnyo. Kaakati mu makkati awo tulina okumanya, tunasooka tumanye. Era kyagaye nti kiwulika nnyo ku bakyala. Ensonga lwaki nekibaga nti okulumizibwa mu ndira kiwulikikira ku bakyala okusinga. Kiwulikika ku bakyala naye nga ne mu baami. Naye omanyi lwaki kituzayo ku kyogambye ng'otandika nti abasajja tebatusomesaako. Abasajja endira baziyimbirira abakyala mu ndira n'abatambuza obumumbwa. Abakyala alumizibwa mu ndira. But n'omusajja naye alina pelvic region eyo gye tuyita pelvic region. Eyo area etambulira ddala paka mu mugongo. Era abantu abasinga balumizibwa mu ndira mu baami balumizibwa n'omugongo. Actually omuntu alumizibwa omugongo budde bwonna aba alumizibwa mu ndira ez'abaami. Kati ekitegeeza abaami bano balina nabo organs eziri mu ndira ez'abaami. Jukire twogera zi penis testicles teziri mu ndira. Naye mu ndira mulimu organs ez'abasajja. Kati tugenda sooka tuwuule pain eno kitegeeza ki? Tulina chronic pelvic pain syndrome. Chronic kitegeeza ekintu ekiremeddewo. Chronic pelvic ye region gye twogeddeko. Pain obulumi, syndrome a collection of signs and symptoms. Omuntu alina pain agenda kuba n'obubonero obulala obutakoma ku bwe tugenda okwogerako obutakoma ku pain. Kati mu ndira z'abaami tulinawo organs ezisooka. Tulina akawago, the urinary bladder, tugiyita bladder. Kaakati lwaki nsookedde ku bladder? Endwadde ezireeta pain mu ndira ezisooka tulina ze tuyita urinary tract diseases.
Kaakati urinary tract diseases kitegeeza endwadde ezikwata mu urinary tract system. Endwadde ezikwata mu urinary tract system kyeki? Urinary tract system weewo omusulo gw'omwami we guyita. Omusulo gw'omwami we guyita kubanga atugamba nti omwami n'omukyala urinary system yaffe yawukana bulungi nnyo. Tugamba nti ffe urinary system weeyita era ne sperms we ziyita. Kyokka ku side eri sperms ziyita walala oba semens ziyita walala n'omusulo guyita walala. Era n'otugamba era ejja kitunyonyola lwe yakitubuuza wakinyonyola katini. Lwaki tubuulize musawo lwaki omukyala oba omwami ne bw'agenda mu kikolwa ng'omusulo gubadde gumuluma gutya tasobola kufuka ng'ali mu kikolwa? Omukyala ne bw'ajja nga gumuluma tasobola kufuka n'omwami tasobola kufuka. Kitunyonyola lwaki? Tugenda kinyonyola kubanga leero mbadde njagala twogere ku urinary tract system etambula etya. Urinary tract system is the system ey'omusulo. It is the system that carries urine. Kati omusulo gutandika filtration ey'omusulo kusengejja gukolebwa mu kidneys. Ensigo ziri wano waggulu tuzita kidneys. Zitali testicles. Kidneys ziri muno mu flank. Kidneys zo ziri wano. Era tubiwulira nnyo ensigo ndwadde. Kati ekitegeeza kidneys we tuba ziri wano. This tulina right kidney, tulina ne left kidney. Eno ya left. Kati mu kidney omusulo we gumala okusengejjebwa. Omugaso gwa kidney giringa emigaso esatu. Filtration of urine, okusengejja. Era kidney erina bye tuyita glomeruli eyambako okusengejja ki? Omusulo. Kati bimala okusengejja kidney zino ziyina obuseke bwe tuyita ureters. Obuseke buno bukwata ku kidney. Ureters zitwala omusulo paka ku kawago. Mu mwami ono nkuba mwami. Kati eno kidney omulabi waffe kyemmanyi agoberera bulungi. Kidney we malo sengejja omusulo. We malo sengejja byesengejjeza bijja biyita wano zo tuziyita ureters. Kati ureters nga zijja zitereka omusulo wano mu kawago. Urinary bladder yeno. Kati omusulo we guva mu kawago wano gugenda connectinga mu kaseke ke tuyita urethra. Kati wano wansi jjukira waliwo engeri ya penis. Nkuba mutayirire. Nakulaba. Kati omusulo gugenda kuva mu kawago gujje nke tuyita urethra. Urethra nejja kujja ekwate wano. Eyo tugiyita urethra. Kati omwami bwoti bwe wakula ng'omwami ali yatulaba wakula bwoti. Kati ekitegeeza omwami okulumizibwa mu twakise kindi ekinyi. Omwami akabago kano katudde muno. Kati endwadde ezisooka ezigenda okuleetera omwami okulumizibwa zigenda kuva mu zituze urinary tract. Endwadde ezikwata system eno. Nti nno omwami ogenda kufuna atya obulwadde buno? Obuwuka bujja kujja ojja kugenda mu ttooyi oba bwebake n'omukyala obuwuka bujje bukoone wano ku mumwa kusuyite urethra. Obuwuka bwambuke mu urethra eno bujje obunaatuuka mu urethra bugenda kuteekawo obuwundu wano mu kaseke. Kati obunaayekawo obuwundu obuwuka bujja kujja bwambuke bukoone wano mu kawago. Akawago kano we kanaalwala kabadde bwe kati obunayita mu urethra bugenda kye tuyita urethritis, inflammation of the urethra. Kati we bunaalya akaseke kano yoyo omuntu agenda okufuna blood in urine. Omuntu afunye buno obulwadde kubanga obuwuka buyise wano ne buyingira mu kana aka urethra. Jjukira tugenda kulaga engeri pain gyegenda okujja mu gwo omwami obeera n'okulumizibwa okutaggwaawo. Kati we buyingira bujja kujja obumala okuva mu urethra buleze kye tuyita urethritis, inflammation of the urethra. Kati bujja kgenda mu kawago. Bwe bunaatuula mu kawago bugenda kutandika okulya akawago kano.
obuwuka ati kakuba bokubako obuwunduwundu. bokubako obuwundu. Kati jjukira akawago kano kalina membranes bbiri, kalina inside membrane eno. Kati webunaala bugenda kuli akabubi kano, the membrane eya bladder. Kati webunaala akabubi kagenda kazimba. Wano ku scan akabubi kano kalina okuba 2 mm to 3 mm ng'okebera. Kati obuwuka webunaakalya kagenda kuzimba obeere ne bladder eri bweti. Kati bladder weenaabeera bweti ekitegeeza space y'omusulo wano ekoze eki? Ekendedde. Nti okoze ebiwundu akabubi kano kazimbye, space y'omusulo ekendeera, akabubi kano katandika okusindika ebinywa. Jjukira muno mulimu muscles muno ezikwatagana ku mugongo. Kati omuntu afunye kino ekizibu agenda kusooka kufuna back pain. Lindako. Ekitegeeza buli lwotandika okulumizibwa omugongo wandibanga obuzibu buva kawago. Abasajja 99 ku 100 abalumizibwa omugongo obuzibu buva ku kawago. Kati nkulaze nti nako katudde muno mu ndira. Ate kati kanyigiriza tuzita pelvic floor muscles kubanga kwe katudde. Kati ekitegeeza buli kawago kanazimba nga wano wenkulaze ojja kujja tupime. The urinary bladder wall measures 8 mm. Kyokka nno twagambe 2 to 3. Ekitegeeza 5 like 5 mm eyongeddemu. Blood eno negenda ng'enyigiriza ebinywa. Ogenda otuula bwoti mu mmotoka okuvuga ng'oluma omugongo. Ogenda oyimirira bwoti ng'oluma omugongo. Ekiva mu kuluma omugongo otandika okulumizibwa muno mu ndira. Ekisooka kugambe space y'omusulo ekendedde. Ogenda kubeera ofukafuka. Bladder space ekendedde. Okiraba? Bladder space eno bwekendeera. Ekitegeeza omusulo gulina space ntono buli dakiika ogenda kuba ofuka tuyita frequent urination. Oba wakavaayo okufuka ng'oddayo. Ate nno ekyewuunyisa ng'ofukayo butono. Those frequent amounts of urine. Kubanga tokyatereka kimala. Space y'akawago ekendedde kano kazimbye. Kazimba kadde eno munda. Okiraba? Kati obuwuka buno bwo bugenda bulya. Obwabiri bye wagambye nti bwe bulya kizimbazimba. Agagondogondo. Agagondogondo ne gazimba. Bwekikola agagondogondo munda wafunda. Munda ne wafunda. Eyabadde atereka liita otandise okutereka kwota liita. Otereka bijiiko. Nobeera ng'obeera ofuka frequent urination. Olw'okuba obuwuka bwalidde muno omusulo gujjiramu olusaayisaayi tuyita blood in urine. Singa nkeera ku makya nemba nga nfuyisa ngenda okulaba omusulo gw'enfuyisa nga gulimu olusaayisaayi. Edduka misinde ku kabonero k'akawago oba ensigo zino. Jjukira twagambye omusulo guva ensigo kidney. Ensigo ziyinza obba zaalwala obulwadde tuyita nephritis, inflammation of the renal parenchyma. Obuwuka kati badde nkyakulaga. Inflammation of parenchyma. Renal parenchyma. Yes. Kyeki renal parenchyma. Renal ye kidney. Ngenda kulaga nti muno obulwadde inflammation of the kidney. Kidney ati yene namba ne kidney ina parts. Kati eba kiyita renal parenchyma. Kati eno tuyita parenchyma of the kidney. Era omuntu agenda okujja omukebera nga yafunye obulwadde tuyita renal parenchymal disease. Akatundu ako ka parenchyma akasangibwa mu kidney kafunye obuzibu. Ogenda beera dokita kosi twagala muwalawo. Tukwaniriza oluganda ali eyo. Amannya agange nze musawo Aida Nassolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda ali eyo. Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami. Tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde. Jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite Allcom petrol station. Esimu noti 776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 061. Focus Construction Company. Let's build the future. Okuzizika mu kayingiri. Kichingoza. Bamanyi omusawo waffe abeera musanyufu. Yogera byobadde oyogera sayiri eno. Wamma twagala bakulisayo n'okubajukiza nti ngenda kuz'omwezi 30 omwezi guno ogwa 10 tugenda kubeera ogw'omwenda guno bwetulimu nga 3 ogw'omwenda Friday eri ng'ovudde ku eneddako Friday eddako bw'ogivaako naye eri ennaku z'omwezi 30 lwe lunaku olugala ye Friday galawo omwezi ogw'omwenda tugenda kubeera ku Jevine Hotel n'abaana baffe ne baganda baffe ne bato baffe bakulu baffe ate oboolyawo n'abooluganda lwaffe mu biti ebyenjawulo abalina obulwadde bwa sikosel nalubiri. Twakisazeewo okubanga tufuna ddina we tugenda okubanga tulyako nabo n'okwongera okuwayamu nabo bennyini okubanga basisinkana ku bannaabo okuwulisiganya n'okumanyagana ku nsonga ez'enjawulo nga tugana newankubadde ng'oboolyawo oyinza okuba ng'obulwadde buno bukusumbuwa naye ebiseera ebisinga abamu basumbuyibwa lwakiwandiise tocha obwongo bwabwe bukosebwa olw'okuba nti buli kaseera balowooza nti enkya ŋŋenda luli ŋŋenda atuuka n'akaseera naga nti maama lwaki sifa nenva mu nsi maama mpone. Families nnyingi ozisanga nga maama asula miranga asiba miranga olw'omwana we ng'obulumi obuluma omwana ne maama bumuluma n'amaliriza nga ali mu kaseera ak'okusoomozebwa ak'okunyigirizibwa n'atukuka nti mukama wampa kibonerezo kikino. N'olwekyo mukwano ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwakutaano tugenda kubeera ku Jevine Hotel awo ku Lubaga Road mu Ndeeba nga ku popopo oluva ku popopo kubanga ova side y'omu Ndeeba ojja kubanga ate oddako Jevine Hotel. Emiryango gigenda kugulawo ku ssaawa 4 ez'okumakya tujja kubeera ffenna okutandika ne ssaawa 5 tugenda kutandika ssaawa 5 ekyemisana tujja kirya ffenna ate oboolyawo tulina ebintu bingi n'enteekateeka nnyingi. Waliwo okufuna ku buyambi omuli eddagala n'ebikozesebwa ebya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo kubanga abaana ab'ekituufu beetaaga obuyambi, beetaaga okubudaabuda, beetaaga okulya obulungi, beetaaga okunywa obulungi. N'olwekyo okumanya ebisingawo essimu tuzze tuzibawa kw'osobola okuba ng'oyita bw'obanga weetaaga okuluŋŋamizibwa ku mbeera yonna. Oyinza okuba ng'olina muntu ogw'omanyi obanga gwe alina obulwadde buno bwa sikosel ojja kuyita ku ya WhatsApp eri 0775
444 987 0775 444 987 ate gyesobola okubako ya Airtel eri 0709 66 85 0709 66 85 66 ngena kuzomweza 30 tugenda kubeera ffenna eri naabo abagamba nti mwami Lugonvu nze ekituufu siina mwana wa sikosel naye ate neetaaga okumanya butya bwe nsobola okuwala okuzaala omwana wa sikosel kubanga abaana ba sikosel tebazaalibwa abo balwadde ba sikosel osobola okuba ng'obadde mu mulamu bulungi n'ozaala n'abaana bo nga 3 4 5 nga tebalina bulwadde obwo naye ow'omukaaga n'afuna sikosel naye nga ne bali obazadde mu taata y'omu gwe wazaalamu ne bano tujja kwongera okubimanya sickle trait nayo nga twagitandise tugimala era abantu bagaye tulinaawe kinyabu tujja kubaayo tujja kuba ffenna Lwakutaano abasawo abalwadde bagenda kukola bati ku Lwokutaano simanyi wabula abalwadde olusaddaake nze newesibira ku ddwaliro ntuma guba guŋŋamba nnanga abantu bange guno mulimu Katonda yaguntuma ojja tuwayo eddakiika z'onaatuwa otunnyonnyole sisitimu etambula etya newala nti okukwatibwa so okukwatibwa okuzaala omwana alina nja kubaayo tutandikidde wanyina kimbadde naye nja kikubuuza kuolwo sikoserawo badde mbuuza nti n'omuntu wa bulijjo anaabaayo abantu ba bulijjo twabayise kubanga kino kitukwatako nnyo tetusobola kuba ku campaign emalawo sikosera in fact gano emmere tugenda giwa baana bokko bana abantu ba bulijjo buli muntu ajja agenda kulya agenda kunywa agenda kubuuza kyayagala kubwereere okulya okunywa everything kyabwe yagamba nze nina okujja nenda ku Mr. Lugonvu ngambe nze kigenda okundeeta nina okujja nenda Mr. Lugonvu kubanga no ku kamera anyiridde luguno nja kujja mulabe live olwenge nti Lugonvu okoze ebitama sente zaase sirina nno sente bannange nagambe nkikusabira mpayo omutwalo okikusabira ogagawolo omutwalo mutono ogenda gumpa alhamdulillah mpa omutwalo musawo tugenda kumaliza no neefuulire atugenda kwefuulira kakati bajja kubeerayo mbadde nyina kyenkubuuza kati tekikwatagana ku bino byetusoma naye sikosera awona sikosera tawona because siko kitegeeza watondebwa the red blood cells ziri mu sickle form. Siko yetya katukuba kubena. Siko ye bagita najjolo. Najjolo ngakezi. Kitegeeza red blood cells zo zakulanga najjolo. Zakulibwa nga ziri mu sickle form. Endala normal white blood cells ziba well made nga teziinaamu kano kasiko bulungi nga ziri kati gwe ezizo already ziba zatondebwa ne abnormality eyo kyova olaba bagwamu omusaayi every time the red blood cell tontitwala mu sickle cell babirinde kulunga ennaku z'omwezi amakumi asatu ku Lwokutaano tujja binnyonnyolere tujja binnyonnyolere tukyali ku parenkayima tuli ku parenkayima parenkayima katundu akali mu reno mwabatamanyi reno olulimi lusawo ye kidney. Reno is the kidney. Reno ye kidney. Yes, reno is the kidney. Reno parenkayima. Yes. Parenkayima katundu akali ku no kidney kati mbadde mbalaga kidney yeno. Kidney oba yakulabwe. Omuntu aba ne kidney mmeka? 2. Right? It's okay. Emwe sigala ekola. Okay. Ate bano yetugamba nti bamuggyemu ensigo yeetaaga ndala. Ante kati kidney tulina right kidney ne left kidney. Kati osobola okufuna yuta renal failure. Kidney nebeera nga tekyakola. Emu oba zombi? Zombi zote zikyakola oba ofa. You have to die, yes. Naye buno badde wetwogerako busobola okuleeta renal failure. Kidney ne zifa. No, endwadde ne ziwala nga wava ku infection eno gye bayita infection eya bulijjo. Ate abantu ba bulijjo mwegendereze nnyo recurrent infections. Infection buli weekuddamu ne mulaba nga mwami n'omukyala infection ebeesibyeko. Ekitegeeza waliwo obulwadde we buva butanaba kuzuula
because omuntu wajjira nga alina blood in urine tukayita hematuria. Nga tonnajjanjaba blood in urine sooka okebere what is the cause? Because blood in urine kisoboka okuba nga kidney erina parts 3 nga tugambe erina cortex erina medulla kati bw'onaafuka omusaayi no kidney nayo erina medulla kati zino parts zino zonna eziri nga gye tuyita parenchyma. Kati w'olaba ng'ofuka omusaayi either obuuka bujja bba bwatuuka ne bulya parenchyma eno ne bweta kye tuyita nephritis, inflammation of the kidney. Yonna kidney ngeri inflamed. Kati nze mu kusikaano ojja kulaba there is loss of cortical medullary differentiation. Tokyasobola kwawula cortex ne medulla. Obuuka bugiridde yonna yeekoze kiringa ekimu. Kati omusaayi gugenda vira ddala eno guyite mu buseke gugende mu kawagongo. Omusaayi gwe gwavudde eno kidney nga yalwala ogufulumize wano. Actually ojja nakufuluma dark colored urine. Ofuluma omusulo wangu gulinga kyayi. Tea colored urine. Omusulo gulina bba gwa yellow. Naye oli afuluma omusulo wangu gulinga kyayi. Ekitegeeza oba mulwadde you must have a problem with either the kidney or the bladder. Naye ebiseera ebisinga obulwadde bavudde ku kidney. Kati omuntu wa bulijjo tuli ku pain abuuza ate pain ejjira wa? Twakugambye obuuka bwe bunaatuuka wano bwo bugenda butambula nga busensera paka ku kidney. Ate onaaba mu nephritis, inflammation of the kidney, ogende mu renal parenchymal disease grade 1. Obulwadde buluddemu kidney egenda eriibwa egenda efa nga tekyakola. Oba tekyakola egenda okulaba nga ofukayo obusulo butini ate nga bukuluma. Osobola osindika omusulo nga tolina mabwa naye nga obusulo bujja butini naye nga bukuluma. Ate ogenda okufuka ng'owuira omusulo olina mungi naye ogenda okufulumya ng'ofumyeyo butono. The ability of the kidney to filtrate urine ntono. Kidney tekyalina maanyi gasengejja. Okitegeera egenda erwala. Kati gwe omuntu wa bulijjo ali eyo ogenda kutuukira ku bubonero ogambe nasooka kulumizibwa muno namala okulumizibwa naye muno mu side ne munnuma ate nange okufuka omusulo gulinga kyayi dark colored urine ate nfukaafuka frequent urination ate omusulo gwawe guwunya. Omwami omu yaŋŋamba bannange musawo omukyala wange omuŋŋambireko bwe mba ndi mu kisenge n'afuka mu ttooyi nziruka mu kisenge ne ngenda mu ddiiro ng'omusulo guwunya. Kiki? Waliwo yaŋŋamba ekyo bayita enkali. Bw'omusulo oguwunya era ye bankali yennyini. Nende ozira yeeyo. Smell urine because omusulo olabadde okufuka. Tulina ekisu ekyo kyonna kinnyini eky'amaanyi. Naye kati laba obulwadde bwavudde eno twagambye bugenda yita mu urethra betawi urethritis. Ogenda okufuka omwami ogenda okufulumya okuyita wano nga gukubalagala. Ng'okya akatuntu kali. Ng'okyo guyita mu buwundu jjukira omusulo gulimu omunnyo. Kati gugenda kwegatta ku buwundu obuli wano. Afazaalo osindika omusulo ng'okuba endoodo. Ng'obuwundu buno omusulo guyitamu nga gukubalagala. Kye tuyita burning sensations. Burning sensations ziva painful urination. Tuyita dysuria. Dysuria is painful urination. Ogenda okugufuka kyokka muno mundira mukuluma omugongo gukuluma ogenda okusindika omusulo. Eyo syndrome gye nabagambye the pelvic pain syndrome ejjirako bino ebintu nti ogenda kuba byonna ezo bba tobiyina naye ng'olinako ekimu. Kati jjukira bladder wano ye etadde bladder already yennyini yakendedde mu space naye erina ebiwundu byayo. Kati already muno mukuluma. Kati esindisa omusulo mu urethra obuwuka gye bwava makulu gaakyo bukyaliyo. Kye kireetedde abantu okuba ne recurrent infections. Oli nagamba nze banna infection musawo infection yafuuka infection mu baagalana. Kati omwami waanajja ng'alina wano agenda okuteekamu spams jjukira ziyita wano mu urethra. Zijja n'obuwuka bwamu ng'akuteekamu gw'omukyala. Naawe naakupakira. Gw'omukyala ng'ogenda mu ddwaliro wejjanjaba. Ng'owona. Ng'otereera mu Kongo n'akomyawo. Jjukira obwono bugenda butambula buyise mu ureta. Bunaava mu ureters nga bwambuka mu kidney. Kati that means the multiplication of microorganisms
in the body. Era omuntu bw'ati alina olusujjasujja. Manyi abasajja abana olusujjasujja naye ne yeegumya. Sewulya bulungi mpira nga alina omusujja ennyingo zinkutuse. Alina otuukawuka munda. Alina inflammation in the multiplication of microorganisms in the body. Kati bwe zigenda nga zeekuŋŋaanya jjukira kati zigenda zitambula. Ekivaamu nga zikola damage. Wano. Kati ekinaavaamu jjukira wano makkati tulinawo ka prostate wano. Kati pain egenda kuvaawa. Blood eno obuka bwe bunaabaamu bugenda kuvaamu bwesogge prostate. Twagamba yo prostate eri connected to the reproductive system. Kati bugenda kujja wano obuwuka buleetera kye tuyita prostatitis. Olaba embaga weeva. Prostate eno wenayingiramu obuwuka, the normal volume of the prostate is between 15 to 30 cubic centimeters. Kati obuwuka bwe bunayingira prostate egenda kugejja edda waggulu bweti. Edde mu side bweti egejje. Kati mu side eno gyedda waliyo emisuwa egitwala omusaayi ku penis. Eno prostate gyezimbidde. Kati genda elumbagane emisuwa. Ekitegeeza nagyo giri affected. Kati emisuwa giri affected olugira nga n'amanyirisa gagakola ki? Ganafuwa. Ate the prostate is compressing on the bladder vessels. Prostate buli weegejja enyigiriza akawago. Kati bw'ena anyigiriza akawago egenda kuleetawo weak flow. Osindika omusulo n'amaanyi mangi. Ate ng'omusulo gujja gutonnya. Lwaki? Blood eno bambi enyigiriziddwa. Kati wano wemba nkukebera ogenda kulaba. The prostate gland is seen compressing on the urinary bladder anteriorly. Nti prostate eno egezze naye egezze lwaki? Olw'obuwuka obugiyingidde n'eyita kye tuyise prostatitis. Oba kategedda? Nkalaba. Nti prostate eno eyingiddemu obuwuka obwavudde mu kawago. Kati omuntu etandika nga omusulo gukuluma okufuka. Otandika obubonero obulala. Prostate eno kasitandika okutawaanyizibwa twagamba okufuna weak flow. Omusulo ogenda ogusindika n'amaanyi naye nga bujja butini. Ku nsonga ziri zinnamuziga kusota kyalani oba okyasota. Ati nakugambye prostate bwegejja buwuka ne bugiyingira. Neegejja. Egenda ku eno wabbali eno wayitayo emisuwa egikwata ku penis. Egireeta omusaayi ku penis. Kati enyigiriza ka urethra akafulumya omusulo enyigiriza emisuwa ogenda okulaba n'ensonga tokyatokota. Oluddaala eddakiika zo ng'ogwa. Noma omugongo kyabika ndudde okugira ogenda okugira ng'olina kyokolayo. Ng'omugazi mwentera okubeera. Ate wetera okubeera. Kuba infection. Omanyi ennaku zino mbadde nsiibwa. Because abaana waba alwadde obulwadde agenda okufulumya omusulo guno, omusulo gusobola n'okugiramu amasira. Mulimu abaana waba alwadde obulwadde buno asobola okusooka n'afulumya enkwanso, n'asooka afulumya omusulo ne gugiramu amasira. Abaami bo mbaliko nnyo kubanga buno obulwadde babugayaalirira mu by'okusaaga olugira ng'ageze mu kituyita chronic pelvic pain syndrome. Agenda okujjanjabwa bulumi nga tebuvaawo. Agenda okujjanjaba infection nga tevaawo. Buzibu buvaawa kubanga wagayaala wano olw'obutamanya nti bwonna agireka ng'eri mu kawago. Obuwuka twagala butambudde butuuse wano mu kawago. Kafuni kye tuyita cystitis, inflammation of the blood. Pain egenda kutwala, ejja kukutwala ekulumisa omubiri gwonna. Osobola n'okukeera ku makya ng'owulira n'amagulu galimu entegetege. Reason, akawago kano kaba kanyigiriza ebinywa. Saturation system egenda kutawaanyizibwa. Yes, buli kawago kano wekazimba jjukira kanyigiriza ebinywa. Ebinywa biyitamu ebinywa muscles. Muscles muyitamu obusimu, the nerves. Kati oli agamba naye nasooka kulumizibwa muno naye nensanyala okugulu kuno kwonna kulamba mpulira obuntu obuntambula. Just know the problem eva wano ewasookera ewava tolobolo. Kati otuuka ng'ogenda mu chronic. Chronic kitegeeza ekintu ekibalemeddeko. Era musawo waliwo yabuuzizza nsobola ntya okwewala infection zino okutudda. Infection nga zifuuse infection. Buli kaseera kyafuuka kitundu ku bulamu. Kyafuuka kitundu ku bulamu. Buli ddakiika buli wogenda mu kaklinik infection. Naye kati abalala balugonvu babeera ab'enjawulo. Omuntu wagamba infection obuuza musawo infection ki? Waliwo gye bayita nephritis, waliwo gye bayita cystitis, inflammation of the bladder, waliwo gye bayita urethritis, inflammation of the urethra, waliwo gye bayita
nephritis, inflammation of the kidney. Now we are ayogera ku renal disease. Renal parenchymal disease eri mu grade 1. Akuba ndwadde zenjogerako zirayibwa na scan. Okay. Because renal parenchymal disease omusulo tusagira mu musulo. Tusobola kulaba prostatitis mu musulo. Wabula wano wona akebera. Ekigenda kuweza kukebera obubonero obwenja okwogerako nti olina smelly urine, olina blood in urine, olina painful urination, olina pain in the lower abdomen, olina pain in the lower back, olina weak flow of urine, omusulo gujja kitono ate nga gukuluma. Kati abaami era mwekijjo baleeta ng'amaanyi gakendedde. Endwadde bino bibuza amaanyi. Because tosobola kuperforminga bulungi nnyo mu kasaawe. Ng'okyayina nga kidini wano yakulumye. Nga byaganye. Ogamba ogenda omusulo gw'ofuka ekisooka guwunya. Kati mbulira w'ogenda okgenda mu kisaawe otwale nga kidini yafuka. Abaami bagumu. Mulimu ekitagumiikirizika. Abaami baguma ayinza okuluma omugongo fuliya tamanyi na lwaki omugongo muluma. Era abaami bajja ewange nanga musawo bankube x-ray ey'omugongo amugamba nedda x-ray tugirina naye togyetaaga. Nti ate lwaki bangamba x-ray yekuba omugongo ngamugamba nedda tukebere ku kawago kano. Ogenda kukebera nga ayina renal parenchymal disease grade 3, ayina chronic inflammation of the urinary bladder, ogenda omugamba olina cystitis. Lekujjanjaba cystitis eno olawo omugongo gunakola ki? Agenda okujjanjaba bannange musawo bannange simanyi nakumanya omugongo gwagenda dda nti x-ray wadde togyetaaga wabula the inflammation of the bladder yeereesewo okulumizibwa mu ki? Mu binywa. Kati urinary tract diseases ze zimu ku ndwadde ezireetera abantu okufuna gye tuyita pain. Naye muno mugi twayogeddeko mu pain eno. Naye jjukira woonaaba olina obulumi either the problem eri ku kawago naye omuntu kati abantu obutamanya agenda mu clinic ng'alina pain namugamba sooka ompa omusulo. Ekyamazima olina pain. Omusulo guleese gutya pain. We must see kiki waki pain weeri. Kawago kano ke kalwadde, binyo bino bye byalwadde, olina ania because of kye tuyita inguinal ania. Ania kyenda kwekola ki? Kwetuga. Kyenda gaziwa kubanga wagamba nti bakisala ne bakigatta kwekulongoosa ania. Ania kya lusawo. Mu luzungu kitegeeza weak point. Kati awaki ania akwata nnyo abaami ate ania ajja n'akwata muno kitegeeza membranes zino eziri muno zinafuwa. It becomes a weak point. Kati wefuuka weak point, anything can take it for granted. Ntugambe ebyenda ebisanga wano bijja kuyitawo buyisi. Okitegeeza wano anafuwa tugeze wano mu inguinal region. Kasita wajjawo bikiira kujja amasajja basitula nnyo ebizito ate abantu baleka okwekwasa. Olajja nagamba naye mugongo guluma n'endowooza oba kutuula nnyo. Era abasinga bagamba nvuga nnyo emmotoka ebiwanvu. Nze nvuga nnyo olugendo luwanvu kyobalaba nvuga katono nenfukafuka. Nekirala abavuga emmotoka ebo nga toyinza n'okufukafuka. Bwe nkula wenze netegereza abantu bavuga emmotoka babeera bapaakinga. Kakati nenzijjawo okuba nti tebaagala genda mu ddwaliro kukebera. Yo olugira nga gandabika lwakuba ntuula nnyo. Mbadde nina olutalo ow'otaata waffe omukulu nga ndi mukakasa nti genda okeberebwe, genda mu Kalisizo hospital, togenda kujja Kampala okebere naye genda okebere. Nti lwaki? Bagamba bandoga. Bagamba waliwo omukyala gwagamba yandoga okufukaafuka. Nemugamba bakuloga bati okufukaafuka alina emyaka mpaka 8. Nemugamba bannange muzeeyi genda mu ddwaliro basooke bakebere bamanye lwaki okola ki? Lwaki obwo? Nagamba omukyala bamugamba dda yandoga okufukaafuka kati mu ddwaliro nonayo ki? Katonda nannyamba nenfuna omuntu yamukkirizisiza n'agenda mu ddwaliro. Ogenda omukebera oba sikaani w'Ekalisizo mumanyi agenda omukebera ng'ayina nga prostate yagejja nejja kano ke kawago ya prostate eri wano wansi nga yagejja bweti neesalako ng'eri mu volume 122. Kati laba space esigaddewo okutereka omusulo. Kati ng'ate agamba nze
oyadoga cheka mbere nga basiba pampa kinjagala okutegeeza abantu bw'obeera ofukafukanga enfuka yo si eya bulijjo leka kugamane kyakayuti sooka omanye exactly buzibu buvaawa ate wange oyagiza nangamba baŋŋamba esimanya prostate abahaba omupiira babyogera nimugamba obulwadde buli serious olina benign prostate hypertrophy etandise okugejja gijjanjabe nga tonnafa kubanga bw'ogayala wano wavaawo okufa golowooza byakusaaga because laba it's enlarging egenze ebikka akawago kano olugira ng'ezibikira pa omusulo gwe walowoozanga nti mutono nagwo tegukyajja omusulo guno jjukira blood eno bagisibyeko blood ezimba enyigiriza ebyenda usually omuntu agejja prostate n'afuna prostatitis afuna constipation waki afuna constipation the prostate enlarges up to the rectum egenda egejja ng'enyigiriza ebyenda jjukira kati wano eyiseewo ku kawago egenze erumbye wali ebyenda olugira nga mutoyi tokyagenda system. All those are complications. Ate complications zivudde mu bantu lwakutamanya olugira nga bakuziika nga bakaaba ng'emmere bagijjula bagirya gwe ng'ogenze naye nga gwe yakola ki gwe yeesalirawo. So kaakati omuntu waffe ali eyo olina chronic pelvic pain. Chronic alizoba si chronic naye omuntu alibadde amanyi naye omusawo nayogera ku mugongo kanyenda nkuba x-ray. Actually tugenda okuba x-ray kuba kati nga ffe wandigero ebinya bonna tubirina olumukuba x-ray ng'omugamba x-ray lindamu naddala kasobose bw'oba osobola okuntuukirira ngamba ne x-ray tugyetaaga waliwo gamba naye musawo omugongo gutumidde ebbanga mugamba tusobozera amagumba because x-ray focuses on the bones tulaba endwadde z'amagumba batwazoogerako twasomesa endwadde z'amagumba g'omugongo twazoogerako oba tetwagenda wala kati otulaba nga tolina endwadde z'amagumba osteoarthritis tugamba x-ray erinomo x-ray because x-ray yeegenda kulaba magumba kati nga tujja mu scan kidini eno parenkayina eno ndwadde ate kidini yo yeeraliikiriza nnyo kubanga osobola okufa nga n'abantu bategedde nti ofudde anti you die gradually ofa mpola mpola jukira kidini bwe zifa obukyafu tebukyasengejjebwa bulungi kyova omuntu awadde kidini azimba afuna kye tuyita odima because the filtration is taking place naye amazzi gano gagenda into the tissue gayingira mu nnyama kati we gayingira mu nnyama kati baliira obukyafu kidini bwe yalisengejjezza bwekuyingira mu mubiri awo si wewaba okufa omulabe bwaffe tunayongerezaawo naye ntiddemu okiddeki kubanga nga bw'obinyonnyodde bangi bwe babirina naye ate bwe tubiteekinga for granted bwebabutamanya bwe tubitwala ng'ebyangu era ng'ebya bulijjo oli ayinza okumanyiira painful urination n'agamba nze nno omusulo gubeera infection anti yatuzingako mu maka gano noga nti gusiiwasiiwa omusulo gunsiiwa gumbalagala waliwo abatuuka ne bakwata naddala abatali batayire atuuka okukwata akakonzikonzi atakuleyo naye ng'otugambye nti ate obulumi busobola okuba nga buvaana mu kidini yes anti system tujonyogeddeko actually bali twogedde ku urinary tract system ate ze zimu ku ndwadde eziyita pelvic pain kati sho yaffe eddako kosi twagamba bakyala twaliyogedde ku diseases endala eziyita pelvic pain leero tubanyonyodde how the kidney relates the ureters to the bladder to the urethra system enenge era n'obuwuka bujja butya kuyingira mu mubiri busobola okuva mu ttooyi busobola okuva ku mukyova yaza endwadde zeesibye nnyo ku bantu oba ojjanjaba omusawo ategeera kyakola olina okuwa eddagala eritedera ddala mu kidini nerijja mu ureters nerigenda mu system yonna singa mutegedde bulwadde ki tuve mu bino ebya infection ng'ombuuza infection ati kati abalabi balugomu bagenda babanjawulo gwogenda mu ddwaliro omusawo n'agamba olina infection sooka omubuuze musawo nephritis oba lono parenchymal disease neraga
Get in a renal parenchymal disease. Omusawo agenda gamba ono nno si wakakati no abasawo abamu tebamanyi renal parenchymal disease. Abasawo bangi abatabimanyi agamba ogamba ekisebo nti amusawo nina prostatitis oba nina urethritis. Ndozo ojja kunoonyako nsambya. Sebo nsambya. Nedda. Akugoba. Katino omusawo ku lugonvu tusomesa system tokyangamba infection mbulira wuki infection ki. Because kati nze makebe ngamba you have cystitis, inflammation of the bladder. This bladder is inflamed. Ekirungi kyabyo nti wali ku scan fa yero giraba. Ulaga nti bladder yo giraba. Musawo yeyo nti olina kansembe bladder stones. Bladder stones bwe buyinja. Obaita obuyinja mu kawago. Kati akawago kano kasobola nayo obuyinja buluma. Bwe butya. Stones zija nezifominga mu kawago kago si kakano wano. Obuyinja bujja ne bwofominga kayinza okugenda mu lume ne kajja ne keeteeka wano. Kati olwekira yokonekitinga n'akawago nga waliwo akayinja ng'obusuula obuyitawo obutini. Oyo omuntu atonyeza otusulo nga akayinja kajja nekeesiba. Akayinja kava ku ki? Akawago kalimu omunnyo, calcium salts. Kati calcium salts zino zibeera zeekuŋŋaana. Baba batukubiriza okunywa nnyo amazzi. Okudayilutinga, yes. Kati akasitone kano bwe kanaafuuminga wano ojja kunnyumiza. Ate mu bugayaavu ogenda kukakana ogenze mu stones. Ate bw'onaava mu stone ojja kufuna gye tuyita urethral strictures. Stricture means narrowing of the urethra. Akaseka akayitamu omusulo kabeera bwe kafunda narrowing. Ayeye mbasajja n'olyoka oyimirira eno ng'oli ng'asindika essasi n'osindika omusu naye ne gugaana n'ofuna pain mu ndira n'ofuna pain mu mugongo ne weekyawa kubanga jjukira if the urethra has narrowed spams zinaayitawa. Ono tumukola x-ray tuyita CUG. CUG tugiyita cystourethrogram. Tukuba x-ray nga muyisa muno amazzi mulabe yazibikira. Nasajja bazibikira enseke. Asobola okuzibikira urethra. Yeah, blockage. Because imagine, tomwira nko omuntu nga takyafuka. Nga fulisiza mu kapiira. Nga takyasobola kufulumya musulo normally. Myaka 24, myaka 25 naye nga takyafuka. Because nyo tebiriiko myaka. At any age, 2, 3, 4, bino byava ku myaka kati bikwata buli omu n'abaana abato. Because tugambe buuka buvaawa mutoyi anatagenda mutoyi bw'oba okuze temwesonyiwa bakyala waliwo asinga abakyala okumana infection. Tugenda boogerako abakyala what causes pain in women actually eddako tetumazeeyo basajja naye tugenda kuteekawo abakyala makati tujja baddamu luli abasajja kati omulabe waffe abeereko abasajja tutandise butandisi kyofunyeemu olwaleero ze zimu mu nsonga eziyinza okukuleetera naye bw'okebera obaawo n'eriyo musawo yaŋŋambe nina cystitis. Ensonga yeeriyo ogende ng'ojjanjaba ky'omanyi. Nze abalayi ba lugonvuzi sho nabagambe gwe togenda mu ddwaliro fwa nga bano aba bulijjo. Genda ng'olina ky'ogenza okujjanjaba. Lugon Frederick olina infection musawo first come musawo first nina renal parenchymal disease grade 1 grade 2 wangi gomulwadde gwawuzi sibula abalabi baffe tuwebaza nnyo kubeerako ku show yaffe naye nga kyemmanyi mufunamu era nga twagala okwongera okuweereza okubayamba naye oba oyagadde okunneebuuzaako oba oyagadde okujja nkukebereko olwo omwami yaŋŋambye musawo ngenda kukuweekya ekyomusawo anyumya n'abantu atalagira manyi waliwo omusawo alagira n'onyiiga nkugambye don't please I don't have time. Ate nga oli omulwadde aba yeetaaga okubuddaabudibwa olwakuba kale amatuni babeera bangi batya naye guno omulimo gw'okola wabeera entondo nnyo newala nnyo okukolimibwa ekyo bannene kumakyankeera nkisaba saagala mulwadde ankolimira ebikolimo bikwata naye nga tujja kubaweereza tujja kubakebera tujja kuba lugonvuma balima kyemulimuwa be bamanyi kye bali kuwa nabo tebamanyi ndowooza tebamanyi nenagamba ojja gaggawala ofune sente nezibaitosuubira zikusukkeko ogambye ngisebo nange nkisabira ngabe nako ogabe nako nga biliyoni
nga sigaba kuli okujajami naye okugaba okw'ensonga kyogamba awe muwaddeyo emitwalo 5 alyeko buli awo saagalawo njagala nga nnyina abantu bennyamba nange ntuukebuko nga nzimbira ku bannamwandu w'amayumba ate Katonda munnanga akuwa olaba kati sikoseyo gundi eno manye emikisa egiri awo ebambi abantu bansabidde abantu bakusabira emikisa because ogwo omutima kati kyalafu ujja ne bw'omuntu naawona umutima abeera musawo aida gwe Katonda eri ng'akoonamu Katonda eri ng'akoona bagenda okulaba okaddiwa nvi kumera tofa kubanga waliyo abasaba oli ku mikisa gy'abantu so tubaagala nnyo yatubaniriza okubeerako tuweebaza okubeerako kweno sho mwongere okujagala dagirira munno musindikire ka link ng'abalala bakola abantu abali ebweru basindikira abali wano link tusangibwa Wandegeya ku stage bantu babadde bagenda balabawo nebwe olusala ekitalo yangambye obutuuka awo obula banda batabamanyi Kampala tulina abalayi bafe ave mu Bwende batabamanyi Kampala abaami n'abakyala naye abakyala bambi tubasuubiza eddako y'abakyala oyagala oba toyagala Wandegeya bw'otuuka ku kitala kye Wandegeya bw'oti todda ku kino ekidda eri Bombo Road udda wana ekidda emulago nga wakasalamu ekitala bw'oti entanga 10 ng'ovudde ku Absa Bank olw Africa Pharmacy oluva awo jalaba ekipande Wandegeya Imaging Center era bw'otuuka awo tukubira ku namba zaffe ez'essimu eyange ya Airtel era yerina ku WhatsApp so tekako akabuuzo ko eri 070 5 25 14 59 gituddiremu 0705 25 14 59 ya Airtel. Ne ku WhatsApp osenga ka message ko audio zitawana we yabuziza abe Dubai ojjaddi ngaba lugomba jabadda MTN 0781 bakolenteka 0781 95 97 38 ya MTN 0788 0788 chenda mutano chenda musanvu 38 okuba kweze namba obo yagadde okubuuza endagiriro naye omuntu abeera nnyo ku WhatsApp omanyi WhatsApp eno tugezaako okuddamu naye olumuzisuka obungi kati obadde bamulumenya at least kuba banga bw'okuba ogenda funa okuddibwamu okwamangu onyikira ate w'okubira essimu oba n'ekizibu obanga omanyi omuntu alina ekizibu oba tosobodde nga oddayo weetegereza endagiriro kubanga nze mbeera full time tolina bwojja nga siriiwo. Webale nnyo webalire ddala Dr. Aida Nassolo kuva mu Wandegeya Imaging Center. Siyinza kweyongerayo, in fact mulimu program z'okola noga nti oba oli awo abagiraba bategedde amazima. Endwadde nga zino ziwoneka sijja gamba nti zeewalika waliwo endwadde ng'okuzeewa ddala fa bali mu bibuga oluusi nga kizibu naye singa ozuulwa oba otandika okufuna obubonero omuko obwayogeddeko kyandibadde kya buvunaanyizibwa nga tonneekatankira ga infection g'otamanyi sooka ogenda opakebere omanyi lwaki ofulumya omusulo ogukusiiwa mu kaseke lwaki ofulumya omusulo ogulimu olusaayisaayi lwaki olumizibwa mu ndira gwe omusajja lwaki otandise okufukafuka buli kaseera lwaki otandise okufuka obusulo obutono byonna ojja bimanya ng'okebereddwa genda mu Wandegeya Imaging Center ne Dr. Aida Nassolo wali Wandegeya bajja kubanga bakuyamba sinza kweyongerayo nze Ssentongo Frederick Lugonvu kambagaliza ebirungi egerere otulabye eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu